A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muganda ngo ekitiibwa. Twagala kutunuulira omusaayi oguyibwa mu Busiraamu kati ng'okuttibwa kwa Imam Ali Hussein alayhi salatu wassalam e Karbala kuva ku ki era ani akuleeta okuyiwa omusaayi mu Busiraamu paka nakati bye tulaba Daesh, ISIS, obutakwatagana mu Basiraamu kiva ku ki muganda ng'ekitiibwa? Kitwagala okubeera nga tukola ki? Tutunuulirako mu bufunze emisomo egyayita twagamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama uswatun hasana mu Suratul Ahzab aya 21. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kyekyokulabirako ekisinga muganda wange kyali tekikola sense okuvaawo obuvi okufa nga talese musika nfuna bulungi. Twagala kulaga omusaayi guno oguyiwibwa ne Karbala okutta abakulu b'ejjana Imam Ali Hussein alayhi salatu wassalam kuva kuki era ani akuleta mu Busiraamu. Nabi Muhammad era tasobola kuvaawo obuvi nga talese musika. Twakitunuulira bulungi n'amagezi gagamba tosobola kufa bufi noleka ebyobugagga byo na buli kimu abantu bagenda kubeera nga babyonoona. Nabi Muhammad Katonda abanga yamutuma nga we twalaba mu Suratul Jumu'a aya eyokubiri. Katonda abanga yamutuma okubeera nga atusomesa atubulira obulamu bwa Allah subhanahu wa ta'ala wa yuzakihim abeere nga atutukuza abanywa emyenge bagiveeko abali ebifi by'embizi babiveeko. Yali tasobola kuvaawo obuvi nga asomesezza Obusiraamu emyaka 23 nga talese musika era ne tulaba ng'ava mu hijja y'ensooka era esembayo mu kifo Gadiru Khummi aya 67 Suratul Maida nekka ya ayuha rasul directly ku Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam owange gwe omutume Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama balligh ma unzila ilayka min rabbika tuse ekyo Katonda kyakusizaako wa illam taf'al fama ballagta risalata atekaho sharti Allah subhanahu wa ta'ala wobanga tokituusiza kyetukuusizaako onaabeera nga totuusanga bubaka bwonna muganda wange, onaabeera nga totuusanga bubaka. Allah subhanahu wa ta'ala amukomandinga ne tugamba kiki yali amugamba okukola kuba tugamba nti aya eno yakka mu mwaka gwe 10 nga nabbi ava mu hijja y'esooka era esemba mu kifo Gadiru Khummi. Ne tumugamba kye yali amugamba naffe kye tukola nti nga tonnaba kufa oteekeddwa okuleka omusika. Abamu ne bagamba nti kye yali amugamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mbukubajjukiza swala eswala zaaliwo okumala emyaka 23 nga abantu basaala. Abamu ne bagamba hijja yaliwo era yali ava namwe hijja. Abamu nga bagamba nti oluganda brotherhood Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yali ataddewo oluganda kivola batulaba babani Aus ne bani Khazraj eno aya wekka qul la asalukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba bali batugumbula okumala emyaka 3. Nabi Muhammad wajane nuru y'Obusiraamu aya nekka namugamba tukusasula ki aya nekka qul la as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba bagambe sina kyembagala okujjawo kwagala abantu b'enjuyo kyenjagalawo abantu bano abaali betugumbula olwo Nabi Muhammad yali abaleeta mu ddala y'Obusiraamu brotherhood nga tebetugumbula nga tuzeeyo kweri aya mu Suratul Maida ya 67 ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika aya we kan tuse ekyo ekikusiddwa okuva omulezi wo Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga twalaba misomo nakwata omukono gwa Amirul Mu'minin abantu 12-13 kusinziira ku different reports ebyogerwa basikola z'abenjawulo. Abantu baali bangi abaali bagenda e Sham, abaali bagenda e Mecca, abaali bagenda e Yemen n'abakunganya okumala ennaku ezi 3. N'abagamba mu Sahih Muslim kimanyikiddwa Musnad Ahmad ibn Hanbal mu Sahih Muslim volume 2 page number 238 nakwata omukono gwa Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib
nfuna bulungi omusayo gwe Karbala guvaawa wetwagala okutuuka muganda wange n'okubeera nga okuttingana kuno okuli mu basiraamu kuvaawa. Nakwata omukono gwa Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam n'abagamba alastu awla bil mu'minina min anfusihim, bonna ne baddamu qaalu bala, waliwo atamanyi nti mulinako obuvunaanyizibwa. Temukimanyi nti mbalinako obuvunaanyizibwa okusinga we mweriko obuvunaanyizibwa? Bonna ne bagamba qaalu bala, ne bakkiriza. Actually kikwatagana eno aya eri mu Surat al-Ahzab aya ya 6, annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama atulinako obuyinza okusinga we tweriko naffe, because ye hujja. Ofuna bulungi yatukolako report wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawandika omukono gwa Amir al-Mu'minin nagamba kuntu maulahu fahadha li maulahu, buli abadde amanyi nti nze mukama we. Right now Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib ye mukama we alaga omusika we. Abo ne bagamba ekigambo mawula oba waali kitegeeza mukwano. Baba twagamba nti mu Surati al-Baqara aya 257 Allah akinyonyola. Allah subhanahu wa ta'ala jinyira mu Surati al-Baqara aya 257, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah subhanahu wa ta'ala ye wali ye mukama waffe. Okay, goyinzo gama kitegeeza rafiki mukwano go, naye mukwano go talina buyinza bukujja min adh-dhulumati ila an-nur. Omuntu atekidde okubeera nga akulika ko obuvunaanyizibwa abeera master wo nga Allah wali master waffe, yakujja mu kizikiza n'akuteeka mu nuru y'obusiraamu. Yali abalaga omusika we Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam nti ye mukama waffe nga nabbi avuddewo y'omusika we. Nabi Muhammad nga afudde eno hadisi egenda mu maaso ebimu ku bigambo yagamba nti inni tariku fikum thakalaini kitab Allah wa itrati, mbalisemu ebisito bibiri Qur'ani n'abantu benju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tugamba nti Katonda yabatukuza mu Surati al-Ahzab aya 33 nafulo okubaagana okubagoberera nga tteeka nga we tugambye mu Surati al-Shura aya 23. Nabi Muhammad nga afudde nga amaze okulaga abantu omusika w'abantu ne bagenda mu Sakifa ne beerondamu Nabi okubeera nga balaga umma y'Obusiraamu. Era nga kyebeekwasa yeno aya eri mu Surati Shura aya 38 wa amruhum shura bainahum, nti mutekidde okubeera nga mwekolamu nti bo bagivunulayo bati nti mutekidde okubeera nga mwerondamu. Aya titegeeza nti otekidde okubeera nga weerondamu, egamba nti mutakwatagana kulwanagana mutula meeting mala ensonga zammwe. Kubeera twagamba nti abagenda mu Sakifa bakola nsobi, abagenda mu Sakifa ne beerondamu basahaba nti bebateekeddwa okubeera abasika bannabbi bakola nsobi. Actually Allah subhanahu wa ta'ala kinyola mu Surati al-Qasas aya 68, wa rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Allah subhanahu wa ta'ala yatondera omuntu oyo amulondera ma kana lahumul khiyara, temulina buvunaanyizibwa kukikola. Subhanallahi wa ta'ala ma yushrikun. Wokikola obeera ng'okoze shirik muganda wange, wano bwe twagala wali important eno part. Subhanallahi wa ta'ala ma yushrikun. Wokikola ne weerondamu nga Katonda amaze okugamba nti yalonda bannabbi n'abasika babwe, wokikola obeera ng'okoze shirik. Abamu ne bagamba nti eno aya Katonda just alonda bannabbi bokka. Twagamba nedda. Mu Surati al-Baqara aya 246 paka ku 247 King Talut teyali nabbi. Ekyo twakira mu misomo gyaffe gyayita ku nabbi Yoshabununi nga nabbi Musa amaze okuvaawo, naye Allah subhanahu wa ta'ala nga amwogerako mu eyo aya agamba nti inna Allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah subhanahu wa ta'ala yamulonda si nabbi ne just muyambi nga Imam Ali wali omuyambi wa Nabi Muhammad omusika wa Nabi. Allah yalonda King Talut wa zadahu bastatan fil ilm, namwongera ilm. Ana madinatul ilm Ali babu hadisi zibandikibwa magana fa sunne nze kibuga ky'okutegeera site wa Ali babuha. Imam Ali gwe mulyango, ana dawula hikima wa Ali babuha, nze kibuga kya hikima Ali gwe mulyango.
ne tukiraba bulungi bwe tutyo kyenjagalawo Allah alonda abantu nga si bannabbi ngera walonda Asfu bin Barikhiya ku mulembe gwa Nabi Sulaiman twacha mu surati Naml aya 4 paka kwa 5 twakiraba bulungi n'okyuka tunalonda bannabbi n'abasika baabwe wadde nga abasika baabwe si bannabbi abantu ne bagenda mu Sakifa ne beerondamu nga tugambe nga nabbi afudde ate nga nabbi amaze okuleka ekiraamo kye abantu be ne Quran. Surati Al-Qasas aya 68 Katonda atondera alonda makana rahumul khiyara temwina buyinza kwerondamu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun we mwera nambera mukoze shirik ne tugamba biki ebiyinza okuva mu shirik Allah subhanahu wa ta'ala abanga abinnyonnyola ebisobola okuva mu shirik okugamba nti maybe yetalina obuvunanyizibwa bulonda Surati Al-An'am aya 65 agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ebimu bibonerezo nga abirisitinga mu Surati Al-An'am aya 65 atusindikira ebibonerezo min fawqikum okuva waggulu funa bulungi ebibonerezo ebikambwe omusana shadid ng'omusana mukambwe gutugumbula abantu ofuna bulungi nga mukambwe omusana ekimu ku bibonerezo byatuwa au yalibisakum shi'an ofuna bulungi muganda wange oba n'abaletamu ebibinja ebikambwe nga buli kibinja kitugumbula kinnakyo nfuna bulungi muganda wange mu basiraamu waliwo abagamba nti abakafiri tolina kirevu oli mukafiri bid'a na buli kimu kufuru kafiri bid'a cause everi nsubira olaba ebibinja ebikambwe nga buli kino kitugumbula kinnakyo tuli ku kozi ye Karbala kyekireta Karbala asuli ye Karbala kyekiviirako okutugumbula Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Surati Al-Qasas tukyaliwo Katonda yatondera yalonda wokikola obeera nga okoze shiriki ne tugamba nti biki effects ebiviirako shiriki oyo ne tugamba nti biki outcomes effects ebiva mu ono shiriki gwoba okoze kati ng'okwerondamu ebimu byagamba au yalibisa kumshiaan aleeta ebinja nga bikambwe tunuulira Muhammad yakafa emyezi egi Sayyidati Nisa'il Alamina Fatimatu Zahra alayha salam ne bamutugumbula nafa era n'entaana ye kaburi up to now temanyikiddwa mu Busiraamu entaana ya Fatimatu Zahra alayha salam temanyikiddwa muganda wange abantu batugumbula bannaabwe nga bavudde ku ndagaano ya Nabi Muhammad ekiraamo kye Quran wa itirati Fatima amala okufa alayha salam ebyaliwo nti sahaba fulani tojja ku sola yange ya janaza ekyo kimanyikiddwa baganda ffe abasunni abashia n'abakristaayo Christians kinikirya Khalifa w'ekitiibwa asooka najja Khalifa w'okubiri Umar najja Khalifa Uthman najja basiraamu bennyini be batta Khalifa Usman naye nga waaki bamutta nti yali akola zulum corruption na buli kimu tribalism okubeera nga just akuliriza amawanga ate twagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu Surati Al-Baqara ya 24 Katonda agambaawo la yanalu ahadi dhalimin endagaano ye tetuuka ku bantu bakola ki beryazamanya Uthman wamala okuvaawo Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib najja ne bamulwanyisa nga we twasoma mu Jamal mu ntalo ze Jamalo na Harawain Siffin n'entalo endala naye nga bamulwanyisa basiraamu nsuubira mulaba ebibinja bino ate nga twagamba Ali ibn Abi Talib al-haq wal-haq Ali alina amazima era amazima gali ne Ali n'olwekyo ne bamulwanyisa mu Jamal ne Siffin Ali yalina ki amazima yalina amazima bino ebinja ebirala ebimulwanyisa ba Muawiya Batalaha Bazubair n'abalala tebalina amazima era tetulaba nti hadisi agala fasunze nyize zigamba man mata wala myarifu imamu zamani himata mita tajahiliya ufanga tumanyi imamu wo fefe ekijahiliya Talaha ne Zubair ne bafa nolekyo ali ku mazima ya Ali ibn Abi Talib number 2 tekitegeza nti ekyokubiri tekitegeza nti imamu Ali ono bamulonda ne bamuteekako force
nga maybe Khalifa Usman amaze okumutta tekitegeeza nti maybe Imam Ali yakolaga maybe Imam Ali bamulonda Katonda wedde yali yamulonda dda kuntu maulahu fahadha ali maulahu nabbi yamala dda okumulangiriranga ofuna bulungi kuntu maulahu fahadha ali maulahu buli abadde amanyi nti nze mukama we ali ye mukama we n'ekyo okubeera nti bano bamutaddeko kiringa nze onatwala saati yange shaati nga ze yagigula ne ssente zange wojinziriza tekitegeeza nti maybe ali mu kunnyamba ebeera yange nze girinako right. Imam Ali naye bw'atyo ne bamutta Kufa wabanga tannaba kufa n'aleka Imam Hassan alayhi salatu wassalamu nti yagenda okutwala obusiraamu mu maaso. Imam Hassan yafuna ebizibu bingi ne Muawiya nga wekimanyikiddwa abashi'a ne babatugumbulanga abashi'a ofuna bulungi nibo bali azamanya ne babasiba paka Imam Hassan alayhi salatu wassalam nakola suluhu ne Muawiya nakola endagaano y'emirembe ne Muawiya byateekamu nti wemba nvuddewo Imam Hussein muganda wange yalina okuddawo ofuna bulungi muganda wange Imam Hussein Ibn Abi Talib yalina okuddawo okulembera abasiraamu. Ekyokubiri n'agamba nti naleke okolima taata wange okumukuba laana myaka 7 Muawiya akolima Imam Ali alayhi salatu wassalamu hadisi zaganda fi basunne myaka 7 kikoma ku mulembe gwa Umar ibn Abdul Aziz yakikomya okuleeta ezo laana yakikomya Umar Abdul Aziz nenga Muawiya mukolima okumala emyaka 7 5 7 n'okusukawo. Then ne Imam Hassan okola suluhu ne Muawiya tekitegeeza nti maybe Imam Hassan yakola emirembe ne Muawiya la jakola yesuna ya Nabi Muhammad naye jakolera yesuna ya Nabi Muhammad naye jakolera mu Hudaybiyah mu Hudaybiyah obutayiwa musaayi nga bano abakufaru b'e Mecca bagala kutugumbula abasiraamu naye yakola suluhu endagaano y'emirembe n'olwekyo yali yakola ndagaano yajjajjaawe nga naye we yagikola mu Suratul Fatih aya 18 zino Suratul Fatih ezisooka aya ezisooka mu Suratul Fatih. Kati wakola ekyo endagaano eyo ne Muawiya tekitegeeza nti maybe yali ne Muawiya no naye obusiraamu bukubiriza okubeera nga tuli mirembe nga mu Suratul Hujurat aya ya 10 era Yazidi we yakivaako Muawiya we yakivaako nekiraga empisa ze ezewuunyisa. Imam Hassan wafanga era amuse Muawiya awadde obutwa mukyala we Jada twakiraba bulungi ne hadisi zaganda fa basunni zigamba ofuna bulungi Imam Hussein naddawo nejjukira bakoze suluhu ne Muawiya we yamala okukola suluhu endagaano y'emirembe yagamba buli kyenkoze ne Imam Hassan nkitaddeko engatto yange n'ekyo n'akyuka ate nga twagamba nti okutuukiriza endagaano bwe bulombolombo kwotegerera omukkiriza ne Siddiq kandagamba nti walmawfuuna bi ahadihim idha ahadu n'abatuukiriza endagaano zaabwe. Kyenjagalawo kiri kimu nti Muawiya yakyuka n'ava ku suluhu gyakoze ne Imam Hassan nti gye bagamba nti nze Imam Hassan wensooka okufa tekawo omwana wange Hussein tekawo omuganda wange Hussein alayhi salatu wassalamu. Muawiya n'akivaako n'alonda Yazid. Ibn Taymiyyah akyogera bulungi yali mwenzi munywa mwenge mutamiivu era yasalanga n'enkima bimanyikiddwa ebyo tebiri debatable brother. Yazid bw'atyo naye n'atandikira kitaawe we yakoma n'afuusinga ne Imam Ali Hussein okuva e Medina gye yali ofuna bulungi. Imam Hussein abeera first ogenda e Mecca okola hijja n'agamba n'onaabeera mu Kaaba nga nakutugumbula Hussein naye Hussein yani Hussein Nabi Muhammad yagamba Hussein minni wa ana min al-Hussein nze nva mu Hussein kyategeeza Hussein yagenda okuzza message yange Hussein ava mu nze wa ana min al-Hussein ati nange nva mu Hussein kuba yagenda okuzza message yange nga abantu bagirinnyeko. Nafuna zibbaluwa ng'agenze e Mecca okuva e Kufa okubeera ng'agenda okusomesa obusiraamu.
Imaamu Husaini tasituka nfuna bulungi okubeera nti agenze kulwanyisa Yazid, la kutereeza bwatyo. Naku 10 tebalina amazzi ne bafa. N'abatugumbula abantu b'enju ya Nabi Muhammad, kulla as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba. Aya Shura 23 bagambe sina kyembagalako okujja kwagala abantu b'enju yange. N'abatugumbula omukulembeze w'ejjana Imam Hussein abantu 72 kyanjagalawo in brief mu bufunze. Allah yatondera yalonda musatule kasusa yankaga mu 8 temuteekeddwa okubeera nga mugenda mu sakifa. Bwe mugenda mu sakifa ne mweronda mugenda kuleeta okwawukana mu Busiraamu ne bino ebibinja simanyi 73 naye nga kibinja kimu kye kituufu. Okukitegeera oteekeddwa okutunuulira endagaano ya Nabi Muhammad, oteekeddwa okutunuulira obulamu bwa Nabi Muhammad bwali ki. Allah n'agamba nti mugenda mu sakifa ne munkolako shirik au yalibisakum shi'an, ngenda kubeera nga mbaleetamu ebibinja ebikambwe nga buli kibinja kitugumbula kinakyo Daishi mubalaba. Bano simanyi bano bakafiiri, bano simanyi bakafiiri. Omusaayi oguli mu Busiraamu gutandikira mu sakifa. Nokyo Imam Hussein okuttibwa tuteekeddwa okutunuulira baani abaleeta okuttibwa kuno mu Busiraamu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke abantu abagoberera ekiraamo kya Nabi Muhammad Qur'an n'abantu be. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.